Embeera ya Kano Dr. Besigye si nnungi nti ate ye si musibe ng'abalala bali basibe ba prisons balabirwa prisons ye musibe wa Museveni n'omutabanyi ate bayinamu aba military abamukuuma mu budde buno wiiki eno nga basibye ekkomera yalwaliddemu lwaki kiki ate lwaki tebamukkiriza kwogera n'abasibe abalala ali mu solitary confinement tutegeera tutya ekigenda mu maaso lwaki bamugaana okulaba omusawo we era Dr. Nandi musiima nnyo kubanga bulijjo guno mulundi gwakubiri abeegayirira nnyo okumukkiriza okumuleeta mu ddwaliro lye era abaserikale ba prisons baŋŋambye nti siina kwogera ku mbeera ya Dr. Besigye n'amukubya akafaananyi ne baŋŋamba nti ako akafaananyi bwe nkafulumya tebajja n'okumukkiriza okukomawo mu ddwaliro ly'omusawo we ate ekyo kiki I will not be blackmailed akafaananyi jakukabawo mukatwale kubanga why should it be a secret that a leader of the opposition is sick and the prison authorities are hiding his sickness, are bringing him at night and not telling his family? Why? So I'm saying, Ngamba, President Museveni, stop it. Obuntu bulamu tobuyina Museveni. Ate ekikulu kyenjagala mutegeere Museveni kino takikola nti butemu ng'abatemu abo simanyi abanoonya ssente oba kino akikola Dr. Besigye kubanga Besigye ategeera pulaani ye gy'alina ku ggwanga lyaffe ate tagikiririzamu ate agiwaanyisa Besigye yasalawo to oppose him peacefully amutya ayina pulaani eno emyaka okuteekako omutabanyi bafuge wamu eyo pulaani Besigye tagikiriza ate agyogerako ate agiwaanyisa kyekyo kyokka bino ebisangosango temuli kantu si byebisoose so ngamba President Museveni you are exposed stop there. Stop there. If oba oyagala okutta Besigye ng'ali mu kkomera, this will not end the resistance to you and your plans. So kyekyo kyembadde njagala okubabuulira amawulire gawa Abannayuganda bategeere kiki ekigenda mu maaso. Embeera y'eggwanga gye tulimu si nnungi. Bamulanze nti awangudde akalulu eyavuganya naye Robert Kyagulanyi yeekwese. Kale ekyo kiki? Ffe abalala ffenna tuli mu kazikiza tetumanyi kigenda mu maaso. Tuwulira abantu battiddwa eyebuwa Butambala wa tetumanyi kigenda mu maaso atusazeewo. Omulala opposition leader ali mu kkomera mu wiiki eno y'akazikiza mulwadde ali bubi. Ekyo kiki? Buno buwanguzi ki? Siraba ajaguza President Museveni. Mugamba free Besigye, free Uganda, retire. Ebyobufuzi obuveemu ofuze emyaka giyise. Why Mr. Museveni has taken so much time and money and wickedness to frame an innocent man is because he has an agenda that Besigye knows and Besigye opposes, and that is to extend his dictatorship through his son. After this election, in the next 5 years, we are going to see him make every effort to prepare
and to install his son as the next president of our country. He's going to do this in many ways. One, handing him his party, the National Resistance Movement. He has enough cycle funds and hungry people on the gravy train who will allow that. Then he will do changes in the military so that that man who is incompetent, whom we know is a loose cannon, threatens other countries, abducts citizens, tortures, and is proud, has promised to hang Besigye and has named where he's going to hang him. This is the kind of man he wants to lead our national army. So he will make changes there to give him the control. And he's likely also to go to his parliament with his speaker, who is a Mabati thief, who has no integrity, to possibly make some changes in the constitution to ensure that he and his son continue to lead this country the way they want, without law, without any basis in law or the constitution, by force. That is the plan. That is the plan Besigye opposes. That is why he wants to slowly kill him in jail. Museveni, take a few steps back and don't do this. Stop it. We know it. Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Bobi Wine afuuke president kubanga ekyera ndowooza waliwo abajja kugezaako kukimuteekamu. Kati olina support, olina abantu, n'olwekyo genda gwe tutwala gwe. Abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwa kansala afuneyo omusaala akole ki, naye ng'ekizibu ky'eggwanga kijja kusigalawo. So abalwanyi bonna era tokyayagala n'abalala bajje, naye nga twegattira ku kimu, kusooka kufuna eggwanga. Olutalo oluliwo olwaleero si lwakulonda mukulembeze, lwakunoonya eggwanga, kweddiza eggwanga. Eggwanga bwe linadda tulina ebintu bina by'okukola ebikulu. Ekisooka tulina okuddamu tutereeze ssemateeka, ssemateeka n'amateeka gaakwo. Ekyokubiri, tutereeze ebitongole bya gavumenti bive mu kubeera ebitongole by'abaawamba bidde mu kubeera ebitongole by'abantu. Ekyokusatu, tulina okuddamu okutabagana ng'aba bannayuganda, kubanga waliwo ebiwundu biyitirivu mu bantu n'okukyawagana kuyitirivu. Era n'ebimu by'owulira abagamba nti Besigye ne Museveni bonna kyekimu, ekiboogeza ebyo abamu, kubanga ffenna tuva sayidi emu agamba bonna beeyo. Kale obukyayi n'ebiwundu ebiri mu bantu biyitirivu, tulina okubeera n'akabanga ke twenaazaako ebiwundu, twenyiga ebiwundu bino. Ekyokuna, ebyo nga biwedde, tulyoke tufune akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Tetulifuna akalulu k'amazima na bwenkanya nga tetuyise mu transition. So olutalo olwakano lwakulaba nti tununula ggwanga, tulitereeze liryoke lituwe abakulembeze.